jempadde emirimu naye naawe okimanyi kubanga ekiwandiiko nakireeta gy'oli naye neyanza nnyo neyanzeege kubanga otuwagidde naye nnyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. Kale bagenda kuleeta His Excellency neyanza wanje omukaaga wakati awo kale Catherine kale His Excellency goli mukaaga leka abantu bebo ekino kiwala kigaga mukireke kitalo nnyo mwanyinaze Kasali kusasira ndowooza olaba abantu bakuba obucupa omuntu gwofiiririra gwe bakubirako obucupa takulaba tomulaba mukazi watu we nawe n'oli munaku weewaananga wano nti olina ssente mwe muli mu gavumenti obeera otya omuntu omuwa amagezi presidential advisor nga guwa amagezi tomulaba nga n'okumutukako olutalo oli muli wa amagezi mbaoli muwi wa amagezi ki Kasali kusasira kimanyi nti omusajja yakugoba balina kuba bakoowa dda naye batyo kwatulira ndowooza olabye Kasali kusasira waweddemu n'amaanyi omusajja amugambe jangu mugwa mukaaga omuntu gwe amagezi lwaki takugamba bakuleeta enkya oba jangu wiiki ejja naye mugwa mukaaga wakati tamuwadde na date kitegeeza n'ogw'omukaaga ayinza obutamulaba mwenna bali ku sayidi ya president njagala mmanyi nti president Museveni si ye musajja gw'osobola okubeerako ennyo n'omusimbako nnyo essira n'akwewanya n'akulemesa abantu n'akukyayisa abantu ajja kwefuulira olunaku lumu nzulaba Kasali kusasira okulaba omuntu gwawa amagezi alina kulinda ku mikolo n'amwatulirirawo nti munange ndudde okukulaba ekwo kuswala nnyo ekyo olinda kwekinatuuka ku full figure g'amaanyi gayolesa naye kijja mutuukako olabe nga naye komera kati weebuze simple care sibye waaki full figure omwana bamusibye emyaka 5 agenda kubeera mukomera mu lwokuba yagamba nti simanyi yakuzaalamu omwana nga nawe okimanyire ddala simple ko takwebakangako ekikusibye akasajja k'abanno akavubuka akaana k'abanno emyaka 5 mukomera olw'ekigambo obugambo nti omwana wa full figure wange sonyiwa oli mulokole okolera ku TV z'abalokole wana nnyo abalokole baki tosonyiwa full figure sonyiwa simple ke emyaka 5 gye basibye omwana mingi anaagenda okudda emyaka mingi nnyo ng'omusajja ali mukomera kana agenda okudda nga buli kimu kyakyukakyuka dda simple ke naye Kasali kusasira mukazi watu bambi ennaku enkutte nga nkulaba bambi omusajja oyagala muwa amagezi naye tomulaba kitegeeza amagezi go tageetaaga kitegeeza amagezi go gali tegakasa president manya Abaganda mufuna ebifo mu gavumenti mumera nnyo amampa ati amawaawaatiro ag'amaanyi abasajja ne babeesamba ne babeegobako naye kibinyu bambi Kasali kusasira mukwano kyoliko nze nkimanyi okoswala okwo kazi yaswadde bakuba obucupa ne bakutulugunya ne bakukyawa sho ne zigaana n'omuntu gw'ofiirira takuliiko Kasali kusasira balabika baakugoba dda balabika baakukoowa dda gwe weesibye ku bantu Kasali kusasira komawo eri abantu abasajja mubeesibira ku bwereere abasajja bali ku birala nnyo bali ku bannaabwe be bategeera gwe tebakuliiko ekirungi akumanyi nti ku nsi kwoli tonnafa n'ebyokwesiba ku musajja byesonyiwe ebintu byokwesiba ku president Kasali byesonyiwe kola mirimu gy'otunda bizigo byo ku banyimba zonkola ya taxi ebyo naye bino byolaba ebyo omusajja yakukoowa dda abasinza okunyumira sooka owulirewo wano presidential advisor okubanga I can't access you. kale bagenda kuleeta His Excellency neyanza wanje omukaaga wakati awo wanyumidde bamugambe mukaaga mukazi watu n'abotoka ganfudde amabanja gennalya Museveni mulabe edduka talina mukwano gwe kujjako mukyala we n'abaana naye abasigadde Kasasiro mugende eri muzungire eri nebinanga nebyammwe Kasali nekomawo wansi tishaliza nupu gyeziri gende magero omusajja akulinze mba mukwesiba kubata kuliiko kimwalyako mwakirya sitemugula kwesiba ku bantu bwera banzika